abakazi mulekerawo okwerwanisa mulekerawo okweteeka wansi mukyala muno najja n'ebizibu bye mawulire n'omukuba n'omulonda kano n'omulonda kali n'omukuba paka ku ttaka owakanira omusajja bamuwakanira ku nsonga z'amagulu omusajja oyinza okumuwakanira ku by'okujja mu sikaati oyinza okuwakanira omusajja ku nsonga z'okwegatta bana bakwata n'embuzi mbowakanira musajja bw'okuba mukazi muno bw'omulonda kano nga bwe yayagala abasajja bameka gwe abaana boyina wabazaala mu musajja omu ekyokwawukana n'abasajja okiyita kya magero nnyo yasoose gwe nnyoko yakuza yabazaala omu mu kitamu omu bantu mmwe mulekerawo okweteeka wansi ate bakazi be bakuba bakazi bannaabwe kubanze nkugambye nze siwakanira musajja ne bawusigalo bababikkula abasajja bakoze ebintu wano ku nsonga z'amagulu bantu mmwe muveemu ezo embeera z'okulwanisa bakyala bannammwe nolonda kano nojjayo ebya national ID ne muwagira ebikazikazi ebiteeka mukazi munnaabye ku ttaka era tugenda kumunoonyerezako kino mutwala ku poliisi kunnira oli ekyokuba n'endaga muntu 15 kigaana omusajja okwagala omwana kimugaana kale mbuulira kale bwe kibanza ekyokuba n'endaga muntu zange 2 kubanza amanye ensonga zange kiwa omusajja amaanyi okukozesa omwana wange bantu mmwe muveemu obwo obusiru naddala mmwe bakazi mmwe you should empower yourself nti ekigudde ku mukazi munno otegeera kooti emaze kusalawo nti wali mukyamu kitegedde naye temwewagira mwerwanisa ne mutuuka n'okuteerawo abasajja emikono gwotamanyi gwotasula naye ne mu nnyumba y'omusajja taliimu naye gwawakanira ennyo abasajja obamanyi nnyo obamanyi nnyo omusajja bamuwakanira n'embizi omusajja agirya n'embizi omusajja tete mubalaba bakwata ente n'abakola biki nolaba ogujjonkezi gukazi gumalira ebiseera gulumye n'ogwengulu guteeka mukazi munnaagwe ku ttaka njagala okubuuza ku bagole bamali atuula ofumbe mugamba mutya muli bulungi obufumbo bugenda butya mwe bali kufumba bw'atategedde mali atuula ofumbe buuza tatandika okuwaata omugamba yono muwaata ebigambo ye hey mukyala Jumba bajumbas wow nyabo bajumbas wow hey wowe nyabo bajumbas mwasuze mutya Uganda good morning very good morning mwasuze bulungi nze senga kulandama kana ka video ka President Museveni nzo mwa bakuleeta era nze sigamba nga konti ogende kubanga nkuwagidde nze ani kulannama akwata milioni zange ziri mu lukaga nenziteeka mu government yenu kibanga omuntu adidde obuwunga kire muno ogenda obuvujirira ku nyanja Lake Victoria ekyo bwe kibeera President nze kiriza nti eggwanga likulemye muhozi Kaine Rugaba vaayo tuyambo kwate ku nkasi muntu agengere President TikTok esinga kola wano mu Uganda tusinga n'abagikola ngate batusinga bali milioni zandi milioni bali mu kawumbi k'abantu aba China President notunulira abantu nga bava ku mulamwa eggwanga lisasamadde bwe njogera President mba njogera ne cabinet kuba President avuga Uganda yeka mulabika mukaddiye nnyo that's why mubongotera mu parliament muveyo muhoze muvubuka je alete ne kubavubuka tukoye basaba ne banyabo lino ly'eggwanga lyaffe Mukama Katonda lyatutondera tubeemu tuli Baganda tuli Banyankole tuli Bacholi tuli Bachope tuli Balugwala tuli Bateso Museveni tata wange nedirante obonzala kuba wedirante Yesu walonda abantu na yasigo wavayo no selecting abandetere gundi nedda baba abantu muntu bano abakuliranye baga gundi ona ajja tukungira abayaye gundi ona ajja kusobola tukolera kino gundi ono mulangirire babikuwa ku lupapula no malaga gabana agafu agataliyo eriyo omuntu nga mwana ekyo naye nga tamanyi na wolinye yakoma kwe kuba nawe kifaananyi naye bali mu ggwanga bali sasamaza President tofayo kyemugamba tewaliyo muntu asobola kuvayo na stopping bino ebiri ku social media omukazi yawawo bamusango gwa kulepinga mwana we omusajja omukulu atenga mubimanyi mwakalawe omusajja atoga omwana mu bukazi omwana tanaweza na myaka 5 abasajja abo begombera ddala bana babakazi be babasanga nabo kuba abasajja abo balonda abakyala balungi kati ebyana bino byebasaze na bibya bafanana nga byawogola nga biyina hipu abasajja abo ne babyegomba olwokuba bamanyisi byabizaala ne babyebakako batandise kujjayo kisajja kya mundeebe eyo musimanyi munange yanziba emipiira gye motoka yali mukazi wange teyakuzalira mwana
teyakuzalira mwana bulijjo okola kyo kuvaayo mu social media n'otunulira agasajja agavaayo toli wana kupalisa ekibuye taata wa Nisha ali omwo mu kasenge okimanyi tetukyalina n'abaami nze nsigaza omusajja mu ggwanga jjajja Jumba ow'ennono banange mudde ku nnono kuba mwe muva empisa mwe muva obuntu bulamu pulezidenti nze nakuleeta oyinza okumbuuza nti wandeeta otya nkujjukize nze nayimba akayimba kano otegedde pulezidenti waffe Museveni bamemba bakakiiko abaliko tubeebaza abannaffe abanunuzi okuwangula bote n'abalenzi be abanunuzi bannaffe tubeebaza okununula eggwanga eryali mu ddubi Museveni taata nga wakazana tubakulisa abakulu mwenna mwakola kati mubongoota muveeyo mudde ku social media mustopinga kintu kino nebatandisa endangamuntu simanyi tugisanzeeko Jackson endangamuntu tugisanzeeko simanyani simanyi tugisanzeeko Mweru endangamuntu omukazi byawaaba muleke omusango gugwe mumuwabire emisango gye muvunaana tukoye ffe nga bamaama tukoye nga bamaama pulezidenti vaayo oba abantu bwe walonda balemye okukola n'otunulira n'abaawummula tuzze tugaba na fifite ffe tumanye okutaputa ssemateeka bassebo ne bannyabu Hajjat Zullah nze bwakutte Qur'ani n'alayira wenkomye okutegeera kubanga omusiraamu yenna buli w'okwata Qur'ani twagala tugende nnyo awagamye muno walabye walaba ne kanso wa Hajji Sibekiri kati kiba kitegeeza n'omwana alina okuba nga yakola statement alina okuba nga kanso wa Hajji baagimuwa eyo statement y'omwana egamba eki anti kati statement y'omwana gye yasooka okwogera yayogera kiri maama we kye yamugamba kubanga omwana ono ebigambo ebyamugambwa bwe yagamba maama we nti naye maama waliwo ekintu oli ajja n'ankozesa biki ye yagambirawo nti oyo taatawo oyo Hajji ye teyawa mwana mukisa kumubulira kubanga omwana naye tamanya ani abadde alinnya kitanda najja gy'ali mupaka tetwagala kugamba mbu omwana twagala kugamba statement y'omwana gye yawa wali kuba onale bajja kutuyamba naye kyemmanya essaawa zineno engeri gye gugenda mu kooti kansa alina okuba nga yagiina so umaleke ekibuuzo ngenda kibuuza Hajji enkyanze ngenda kansa agamba bw'ati omwana yasooka n'agamba nti taata we yamukwata naye ate statement endala gye yakola agamba tamukwatangako ebigambo ebyo byamugamba maama we abyogere alumirize taata waabwe nti ye yakola ki ye yamukozesa omwana yakola statement bbiri kuba waba yasooka n'akola eri kati Umaru gwe kitegeeza obadde tofollowinga bintu bino tomanyi nti waliwo statements bbiri eyankwata naye teyankwata maama yaŋŋamba njogere ekyo tokiwulirangako naawe honorable naawe sebo tokiwulirangako mukama wange I think yayogera ebyo bali abaana abagezaako okuwa olugambo maama bebadda ne bagamba mundi babakasi bogereko Umaru omwana yayogera n'agamba teyamuyingizaamu lugalo ate teyamwebakako yakyogera era n'obutambi bwe buli yayogera bwogezi nti yamukwata kabina ne ku bbeere omukazi n'amubuuza nti wagazi y'amagulu kati omwana agamba nti yankwata ku bbeere teyakuteekayo olugalo nti teyakwebakako nti akatambi weekali kati awo katubuuze honorable ekibuuzo omwana waba ayogera bw'ati ombuno bamukwata ku bbeere ne bamukwata kabina mu mateeka amateeka gakinyonnyola gatya anti kati bibiri kyekino wenzija omusango oguli preferred kakati bw'omala okuteekayo statement ijja kunyuma nnyo bwe tunaafuna extract ya file omusango oguliyo ogwasomerwa Hajji oba giriko ebiri oba esatu because basobola okugenda nga bakontinue ne bagamba nti okay waliwo defilement ne bagamba nti the second charge is attempted defilement the third charge is indecent assault okitegeera because the state can prefer as many charges nti bweremerera okuconvictinga wane convicting mu charge tubere mu count to bweremo okuconvictinga mu count to a convicting mu count ki 3 ze tuita offenses with similar traits okitegeera nga oli bwana agamba the first count is murder second count manslaughter okitegeera bulungi nti bwe balema okuconvictinga wano automatically baga nti yes it was involuntary but you caused the death of another person involuntary cause of death manslaughter naye katika tugende ku principle omukulu gy'abadde ayogerako nze saagala ku addressinga bigambo by'abano bombi bye boogera Hajji ne Hajjat njagala mumpulirize for me I've come here to address the law
And the law is very clear. Article 28. What am I trying to say? To break a principle so that ebintu bino olugwawo is for others to learn. Abalala okuyigirako. Principle number 1, Mbagambye in defilement age matters. Someone must be below 18, never over 17 years and 300 days. Eyo rule number 1. Rule number 2, oteeka okubanga wakola penetration. Kakati, the proof for penetration is simple. Is a medical report saying yes, ono yali penetrated, but take omao, penetrated by who? By Charles Umaru oba Hajji. How did you prove it was Hajji? We found Hajji's semen's DNA Hajji inside. Period. Yes. Teyetaaga nakwata Kurani alayirawo oganire bantu. Wallahi billahi tallahi. Okulya enkafu ne gundi. Wallahi billahi tallahi. Don't tell us rubbish. Just bring the evidence that says this is the medical report that proves that it was Hajji, the accused. They are penetrating, and this is the DNA report. They are going to are penetrating. As many says are found. In Ukraine, just camera room y'omwana nga ina proof nga Hajji yeba abatidde omwana. Yes, that is. Otherwise, there is nothing kyasobola kugamba kati. Additional evidence. And I'm not saying into raping abana children, no, but we need proof. Okay, sorry. So, in so doing, wakubogiramu echoes woba to muting say, okay. In so doing, there is only one single principle in this case. Penetration. Penetration by who? Pick the DNA. Rule number 1, was she penetrated? Yes, AOT. But number 2, by who? By a toy? By an individual? If it was a toy, or if it was an individual. If it was an individual, yes, there was the rupture of the membrane. Then where are the semens of this person? Ntiteziriwo. Wali musango. So the state can continue to pursue other people. Honorable, omwana ebamukwata nkwana ekirala ekiddako. Does defilement only stop on Hajji? Assuming there are several men who defiled her. Why is it? Mpuliriza. Why is it that the state is not interested? If we've not found the DNA of Hajji, then how do we help this girl? Assuming the state says, wait a second, mukyala gundi, basajja ki ababadde bajje ewuwa abalala? Nti gundi ne musajja ki nabo bajje. Kuba gyandibadde nga ansi egamba, buli maka omwana oyo ge yabeeramu ne gejakyalamu, abasajja bonna bali above 18 mwenna mwetaagibwa. Bonna nga bali ku fayiro. Ompulira oba tompulira? Mbuya bulungi nnyo, loud and clear. Nti omwana yakyalako ewaakazibwe nti naawe yitawo. Omwana yakyalako naawe yitawo. Omwana yakyalako cast the net wider. Awo ojja kuwulira nga amazima gavaayo. Naye bino ebyatutteko nvuma tuleke nnambi akule. Because if the woman really wants justice for Nisha, and justice says, the question is, amaka amalala ge yabeeramu, oba gagenda okukyalamu, oba kaabewa boda gyewaka, oba kaaba akasuka ebiwata, oba kaabe gundi. Who told you that defilement is only done in a double deck at night? Because it's an act. Can they also tell us as to whether this girl, can she tell us, maybe she has a boyfriend at school? Ye ekyokubiri ani amanyi amayitire bw'aba ava ku ssomero? Abadde asoma mudde, ani abadde amutwala ku ssomero n'okumukima? Boda. Has anyone interested himself in the boda cyclist? Has anybody picked interest in the other stepfathers? Has anybody picked interest in ewa jjajja gye yagenda n'awummula? Why this man in particular? 2, why is it that when he's arrested,
there are issues that are rising about houses. Kyekiri kyembagambye. 3, if you're investigative and targetive, embwa yeewuwo, embuzi yange bwe yabuze emba yeewuwo lwe yapamye obwoya. Why is it? Nti omwami ono bwe baamusibye, omukyala bwe yakyusizza endagamuntu n'afuuka kazibwe. Do you question that? Tekikutuuza n'oga nti nga mazima ddala omukyala ono akyali mukyala wa Ssejjoba era nga ye Mariam Ssejjoba tannaba na kudissolvinga bufumbo buno afunye guts ezikyusa erinnya ne yeeteekako another maiden name which is adopted by marriage. The only thing that proves Hajji oba yalya is finding his semen in the girl. Teriyo kirala. Era that is what we are. If the medical report doesn't say that, lawyer yangu wa mango ogenda osabye production warrant ogende mu high court ositingire omusajja ono bail immediate. If this gentleman is out on bail 100% kubanga bamu incarcerating for long, he has not interfered with the investigation. Because the investigations are simple. The medical report proves penetration. The DNA report, what does it say? Nti egamba enkwanso zoono tetwazisanga mwono. Kalas. Waba yakozesa akapiira. There is no trace of DNA. Kubono teyakyogera. Ono kati gwotandise bwaba. Amateeka tegaba bwaba. Ono mu statement ye yandize. Naga nti bwe yajja yakozesa kino. Era bakubuuza kaliwa. Kubanga Honorable, there is a song kazi gyasiba agamba nti n'abaana yavaayo but medically bagamba n'abaana eri intact. Nagambye lwaki tolina kugendera ku bya mukazi. She is trying to drive the public narrative. That is why the first report she came crying, now she comes laughing. This is an actress, this is not an aggrieved person. She exactly knows how to torment her victims. Era bannaye nga lawyer amanyi okwogerawo. My lord, this complainant is targetive. She's a poacher. She knows how to waylay her victims, seeking public sympathy in order to attract the mob of her victims, in order to mold them properly. Kyekiri kyegambye ekyabadde Kasubi eno racket nnene eky'omwana mutabani waffe nga bw'omulina Wininganda musajja wattu akomyewo mu Uganda batezeewaawo omwana wa 17 bagambye tumutwala bakuyise kalinaayo n'ettaka lyammwe ekyaggwe twagala $8,000,000. In desperation you will do it. We are in a society of manipulation.